olwalira abakalamoja abasenga ekatwe mu Ggombole Makini ensalisale eyabaweebwa okuva mu kifo kino lwagwako wabula meya w'e Makindye alingana Mulyanyama abalambudde n'asaba gavumenti basikire nga bakyali mu kifo kino olw'okuba ne gye baagala okubaza ekalamoja tebalina wakubeera nga maka gaabo awamu n'enti byasaanawo dda. Ekyo bateekwa okubaawo enkola ennuŋŋamu. Mmanyi abakalamoja abantu baffe abaawano babazaddemu nammwe mubazaddemu. Abaana bano okubatwala obutwasi ekalamoja ng'ente baazitwala n'ettaka baalitwala olwo mugenda kutandikira wa enyamivu olw'ekiwandiiko ekyatuweebwa wano nga batugoba wano nga bagamba nti ffe abaddugazi ekibuga ne twebuuza mu kibuga ffe tulimu basookera ku baana ab'oku nguudo tiffe tutwala abaana ku nguudo ne basaba ssente bwe bavudde ku ekyo ne bajja we tusula era tubuuza ffe we tusula wano wabiiki. Mulyanyama agamba nti yenga meya atwala abantu bano tebasooka kumwebuuzaako ng'omukulembeze w'ekitundu kino ate nga abantu bagobaganya bannayuganda. Muli ba citizen ba Uganda nammwe tuteekwa bakonsidalinga nga bwe tukonsidalinga bafolena. Abakalamoja bagamba nti baludde mu kifo kino nga bizinesi zimirizaawo abantu baabwe bazikolerawo bakubaganya kiba kibayingira. Abalala tubeerawo ng'abantu abalala era constitution etukkiriza okubeera wano kubanga etugamba tuli baddemu okubeerawo buli wamu nga bannayuganda. Kati amaanyi gaffe tukoze amaanyi gaffe kati bagamba bakalamoja babedde lwaki balekalikyalambiriwali bayogeralwaki meya y'emulugunyiza n'okulumizibwa Kesi Obooko nti kubayogeddeko nti beesigaliza obuyinza bwonna nga bo aba wansi banyigirizibwa ekiremesa okutambuza emirimu gy'eggombola. Judith Nalugwa yakusakidde Green ku Lwakwere TV.